Okusokera ddala nga nze omuntu njala tutwala mukisa guno okutegeeza bannayuganda mwenna bwe mugyali ng'oli indigenous ng'ozalwa mu Uganda oli munnayuganda toliiko kibuuzo kyonna. Ntwala mukisa okutegeeza vidiyo zino muziwulira ne mudda mu bisenge ne muziwuliriza ekyokukola ne kibali mu kukola wadde okulirizinga information wadde okukola contribution nga mutya abantu bategeera. Abasinga obungi mwasomako era mumanyi kye bayita okuwamba eggwanga. Ndi wano bategeeza bannayuganda bannakabala oba bannansangwa we munaazuukukira nga muvudde mu bintu by'okwemoola mujja genda okuzuuka ng'obudde bugenze ng'Abanyarwanda batutte eggwanga Uganda. Nkiddamu mujja genda okuzuuka ng'Abanyarwanda batutte eggwanga Uganda. Buno obubaka njala bugende buli Muganda yenna gy'oli ng'oli mu diaspora oli mu Uganda. Taata kojja senga wonna wuli njala kutegeeza. Oyinza okuba omuntu ayogera ntomwagala naye oliriza ebigambo by'ayogera kubanga bikulu nnyo. Tojja bisanga ku TV ku radio wantu wonna mu Uganda nedda. Wabula oliriza ebigambo byakugamba olw'ensonga nti terefayina oba radio bwekubikira munnange togisamba mugere. Njala kutegeeza abasajja Abanyarwanda abatamanya ngamba ensi yaffe bagitwala nga musirise ntandise bwe. Gwe wenna gwe nandiise munnayuganda Kaswa Nakabala oba indigenous okusingira ddala Abaganda mwenna bwe muli muwuliriza bulungi nnyo. Naddala ng'okola mu office yonna nga ya gavumenti ya USAID bahawula tabasira mutabani wa Kale Kinseetemezezere ensanga bisibe na nyini kabuyonjo etambula wuliriza bulungi nnyo. Gw'Omuganda yenna naye munnayuganda original okuva mu kitundu kino ekya Uganda ng'oli munnayuganda original but mostly Abaganda abakola mu office yonna nga ekwasaganya ne gavumenti ya Museveni mu mpulirize. Tuzze tubagamba ebintu bingi nnyo nga mbiwakanya ne tubasomesa ekigambo kye bayita Tus Dynasty eya 50 ya master plan ebulako ndoze bitundu nga 45 ku buli 100 okugguka. Mutegedde bulungi nti ebifo byonna ebyenkizo bitaddemu abantu baabwe batandise obama visa babama masente amaloni babako buli kimu bakola buli kimu kye beetaaga olwo kimutannategeera. Gowe nange oli Muganda ng'okola mu gavumenti ya Museveni ng'olina office mwoli waliwo olukwesese mu bitongole byonna okubajja mu yafeesi ezo bagenda kikola technically kitya. Ebitongole bisinga obungi bya gavumenti byayisizza dda kye tuyita internal memo oba ebiwandiiko eby'omunda nga bibaga buli mukozi yenna akola mu kitongole ekyo ddamu buto osabe omulimu ogwa office w'okolera. Nkiddamu waliwo ebiwandiiko byayise dda mu bitongole by'enjawulo bya gavumenti gakugamba nti muddemu musabe buto emirimu gye muli mu office ezo nga bakozesa ekintu bayita internal memo. Internal memo kye kiwandiiko nnamutayiko ekikolebwa kampuni oba office b'ekitongole kyonna naye ng'ekiwandiiko ekyo kikwata ku bakozi bokka bali mu kitongole ekyo. Kati ebitongole bisinga mu gavumenti ya Yoseri babawadde dda internal memos ng'abategeeza nti muddemu muli applyinge emirimu gye muli mu bifo ebyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza tandika okunoonya omulimu omulala ng'obudde bukyali bakugobye dda lwa nsonga emirimu gino gyagabwa dda kino kyobagambye okuddamu oku applyinga bajja kugamba no application wagikoze okusinziira ku balaba applyinze you are no longer qualified for that office automatically mugenda kuba oguluzinze bateekewo abaana baabwe basomesezza ebbanga lyonna kuba kati bali ready okuoccupyinga offices. Akiwakanya buuza Muganda omukwano akola ministries ez'enjawulo ajja kukubulira nti kituufu mubi kyegedde kituufu buli Muganda wali oba indigenous Uganda they were told to reapply again. So whoever knows the truth, please either you fight for your job, you join the struggle, or you look for other job. Bwe munate mukikoze ebyange ebibagambye mujja bisangayo wano ku mutimbagano naye nga mbategeeza buli Muganda yegenda bagenda kugoba mu office yonna basera kawo and educated kawo office bazaagala awo nvuddewo. Bwe nva tugenda tandikira wano. Ngenda kusaba munnamateeka yenna nga Muganda ng'olina Lochemba. Ngenda kusaba munnamateeka yenna nga Muganda ng'olina Lochemba. Onyambe otandika okumontalinga social media platform zonna eziriko abavubuka abakolera gavumenti abagufudde omugano ogw'okumanyiira Ssaabasajja Kabaka n'okumanyiira Abaganda. Nabagamba nti Mengo yennyini ng'ekulembeddwa Wasanyakawo Charles Peter Mayiga be bakozesa gavumenti ne ofisi zaabwe okutandika okuvuula Obuganda n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka ngera abavuma bantu baabwe. Eyasooka bamutegera omuvubuka oli gwe bayita Pressure 24/7 Giyabuda teri amanyi n'omusanju gwa kira teri amanyiyo zadde ziriawo nga zireeta omuvubuka gwe bayita Toby Kafeero
mumanyi ga volongoto yayita musajja muganda sijja kimujjako muganda omwezi oguwedde guno kutufundikira jjo bagenda ewa Kisawovuga General Salim Sale ne bafuna ensimbi ono yafuna obukadde busuka 50 bamukwasa omulimu dozo gw'okudda muvubuka oli eyabula okutandika okuvoola Obuganda naye ngenda kusaba lawyer yenna onyambe bw'oliza katambi kano munyonye engeri gye muggula musaba ku muvubuka ono mumugguleko kuba bwana asukka wana ajja kuba asusse okumanyira bwana asukka ajja kuba asusse okumanyira kano ke katambi ke yakoze ng'avoola Abaganda ffenna kyokka nga lyamanya ge ye Tobbi Kafeero uliriza Abaganda yonna gye muli nga oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salim Sale kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba lwaki Muhoozi yaddako first of all mulina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down kubanga if you can't fight a rapist you come down and enjoy omuntu akurepinga si mulungi naye bw'omuleka n'akurepinga ayinza okukulekera obulamu ne wejjanjabya endwadde gy'akulekedde okusinga bw'onaamulwanyisa n'akutuga n'ofiirwa obulamu n'ofa n'ekiniga omuganda agamba omunyankole n'agiranga omunyampisa kiniga y'emyera okuva mu myaka gy'enkaaga Abaganda munyampisa kiniga kati mukebere empale muwunyeko mwenna mweyonoonera dda alright manyi ebiseera ebisinga omuntu bw'asirika tebamanya kimusirisiza ate omuntu bw'akaddiwa temanya kyamukaddiye okuggyako ng'omaze omubuuza omuvubuka ono amannya ge ye Tobbi Kafeero Kafeero linnya lya Kiganda okuggyako nga zimu ku nsowola ezeetuma amannya g'Ekiganda bw'ovaayo n'ogaa nti Abaganda bakombe obutuuliro bwa Museveni bakombe obutuuliro bwa Salim Sale bakombe obutuuliro bwa mutabani wa Museveni naye nga naawe erinnya olina Ganda kiba kitegeeza nti gwe kwe bakozesa olw'okuba nti obwongo bwo tebusobola kusooka kutegeera nti wayisa Abaganda ky'obagambye naye nga naawe erinnya lyo mu ndagamuntu mu passport ne ku social media platform zonna kuliko erinnya Tobbi Kafeero kitegeeza nga tonnavuma Abaganda bonna wandisose n'okola video ng'ogamba nti nganze Tobbi Kafeero ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Salim Sale nganze Tobbi Kafeero volongoto ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Museveni nganze Tobbi Kafeero ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Muhoozi kubanga naawe oli Muganda okuggyako nga naawe oli nsowole kati ekikulu kiikino ekiri mu kintu kino lubaala embeera nga nembiro kwotadde menge eyo gye mulaba ekulembera mayiga gye yawamba erimba looya abayitirivu naye tebasobola kuvaayo okukola bintu bino kubanga bo basasule njala kuddamu nzanya akatambi kano naye ekigambo kyasembezzaayo nti kabaka wamwaddako agenda kubeera Muhoozi Kainerugaba tokibuusa amaaso ku nteekateeka za Museveni zaakola okwetoola mu Bwakabaka bonna naye mu Buganda tekijja kusoboka naye mu Bwakabaka olwa kisoboka kankabadde mundi ogusembyeyo Abaganda yonna gye muli nga oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salim Sale kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba lwaki Muhoozi yaddako first of all mulina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down kubanga if you can't fight a rapist you come down and enjoy omuntu akurepinga si mulungi naye bw'omuleka n'akurepinga ayinza okukulekera obulamu ne wejjanjabya endwadde gy'akulekedde okusinga bw'onaamulwanyisa n'akutuga n'ofiirwa obulamu n'ofa n'ekiniga omuganda agamba omunyankole n'agiranga omunyampisa kiniga y'emyera okuva mu myaka gy'enkaaga Abaganda munyampisa kiniga kati mukebere empale muwunyeko mwenna mweyonoonera dda right katambi so okusookera ddala njala kutwala omukisa guno okutegeeza Abaganda ne Bannayuganda bonna enkola ya Museveni ey'okusindika sitamye n'okusindika omunyamusubi okulya kyekiriyo akyagikozesa nnyo n'okutesitinga abantu njala okutwala omukisa okwebaza obulamu bwange ekintu kye nakola okwokulula Museveni omujja mu Banyankole ne mubalaga nti muki Munyarwanda noono yennyini omutume wa Yoseeri yagambye nti Abanyarwanda bagenda kuteekinga over kati gwe bulijjo alowooza nti akufuga Munnayuganda olooleza ludda wa abantu abali emmengo Abanyarwanda bajjudde abatonye emmooli kikuleka ku ludda gwe Omuganda yensonga lwaki nkuga nti muzukke ng'obudde bukyali temumukira bunyolo nga batalidda Buganda so mbategeezezza mutegeere bulungi tuddiringa n'ekigambo kye bayita occupation ensi yaffe bakitwala ng'ate bakozesa abantu baffe bennyini okutwala ensi yaffe gwali alowooza nti oddiringa na Munnayuganda toddiringa na Munnayuganda kakuwe katono nnyo ebyafa bitono nnyo ku Museveni olwaleero bitegeere bulungi nnyo
kuba zembi yogana na molo sani bozo mwizo funo budo bitegeera mutuka mutegere mudiringa nani 1 omusajja gomula yafutu badde ku Uganda esawa zino amanyage amatufu ye Yoseri tibahabulwa butabayisirwa bwe yajja mu Uganda nyinanga amulese ku myaka nga 8 era n'akulira mu Uganda n'atuuka n'okuyingira mu gavumenti okukoleramu nga mbega mu state research nga amanyage ye Yoseri tibahabulwa butabayisirwa oyo omuntu wamu ajjo kwesimbawo ku bukulembeze mu 18 yefuula Yoweri Museveni abantu aba babiri era agenda mu nsiko abaganda bamuyambako awangu lutono mukyana mukaaga bwavaayo yeyongera Kirinya Kaguta abantu aba basatu yeyongera Kirinya Kaguta abantu aba basatu nzize mbaga musajja amanyage sigego tutuuka 2 mu gugu tumuteekako pressure ayongera Kirinya lya tibahabulwa kitegeeza tulina abantu bana mu muntu omu abadde bafuga eggwanga eryo nga batabana Uganda mu International Criminal Court ekyo ekikolwa kya butemu nnyo omusajja omugwira okudda ku bannayuganda bannansi no batulugunya nga tuli mu Uganda ezo mukitegedde bulungi nnyo kati bw'olaba abaana basirika okwogera ebigambo bino baba kutegeeza nti mulina okusituka bwemba temerwanyeeko bagenda kukola bo kibaagala kubanga tebaswala mukitegedde bulungi kakanyomero kaggadde katukasimbula video kansube nti wasaanya otuuse kankusookeze wano njagala nzanye akatambi kano mukawulire bulungi nnyo nabagamba tottanga kibenga tonna kikenenya ndusu abasajja abanyarwanda totegananga kubanoonya nti bafaana batya olingiranga mutwe gwabwe wulira omwami ono byayogedde wulira bulungi nnyo ebika yesiga eryokusatu Buganda kwetudde era bye bituyunga ku Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka kabaka ayitibwa Ssaabataka lwa bukulu obw'ebika era n'okuba nti buli mukulu wa kika obuyinza bwalina abujja ku Ssaabataka tewali mukulu wa kika n'omu yeetengeredde era okuba omukulu w'ekika kabaka ate okuba nga akumanyi kabaka alina obuyinza okutondawo ebika mukulu wasaanya kawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja afutubadde ku Buganda Emengo kansoke nkutegeeze munnange anti bagamba dawulidde buddongo obudde butuuse wattu Mayiga dda e Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse twakutegeera dda tujja kutegeerera Abaganda bamanyi Luganda dwogera na bulombolombo na nnono kansoke nkutegeeze olwalina okuvire ku ntono ekisokera ddala tumanyi bulungi nnyo emitendera gyonna egiyitibwamu obukulembeze bwa Buganda kye tuyita political structures oba leadership structures tuzimanyi bulungi nnyo tumanyi obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwalina mu Buganda n'abataka obuvunaanyizibwa bwalina opulidde bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yentamu enkulu etudde ku masiga amasiga be bataka abasigadde ne tujja ne tusaasalira wansi okola Buganda ompulidde bulungi nnyo njala kutegeeza olwaleero abajjajjaffe abataka abakulu b'ebika be bakola Obuganda kyovola nti buli kika kyonna kirina ensibuko obutaka bwakyo era kye kimufuula omutaka kati buli kika okubeera nga kirina ensibuko kabaka ne waba nga aseereredde wano era abataka abo be balondobamu omulangira yenna abaalimu empeka emera okusikira Namulondo be bataka abo era banga tebannafuna mulangira mutuufu wakulya Namulondo olukiiko lwabwe olw'abataka lwe lukwasaganya ensonga z'okutambuza obwakabaka bwa Buganda mpaka ng'Obuganda bufunye omulangira agenda okusikira Namulondo ompulidde bulungi nnyo ekintu zo kitegedde toddamu kumanyira abataka kubanga abataka nkubulidde bibakwatako ekyokubiri sebo Gamulengejja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II saako kitaawe kati eyaterekebwa mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi ne bajjajja baseka bonna abazi babeerawo njala kujjukiza okujja gwe bitabo bisomo bivuunise teri kabaka wa Buganda yali atongozza kika kyonna nti ataddewo ekika kiikino ako kafu
Kabaka wa Buganda tateekawo bika nedda. Tateekawo bika oba tatondawo bika. Wabula ye omulimu gwe nga Ssaabasajja Kabaka kwe kulaba ekika kyonna ekiba kitondeddwawo Abaganda oba ekireeteddwa Abaganda akyekkenneenya obuvo bwabwo n'obuddo bwakyo nakkiriza okukyanjula oba kitongoza so si nti akola ebika biteekawo nedda. Ate era nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka tasobola kujjula kika kyonna kigoba. Era nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka tasobola kugoba mukutaka yenna ow'ekika akulira ekika. Obitegedde bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka tasobola kugoba mukulu wa kika yenna oba jjajjaffe omutaka nti amugobe, obuyinza tabulina. Njagadde sooka kutegeeza okuva Buganda lwe yatandikawo nkutegeeza Ssaabasajja Kabaka teri Ssekabaka yenna yali agwe mukulu wa kika tekibangawo. So nga ate nga bo nga baatudde abataka ate bo basobola okuteekawo entiisa. Mpulidde bulungi? Tugende mu maaso n'akatambiko. Kabaka alina obuyinza okutondawo ebika n'okubijjawo. Kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente. Mukulu, Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bugoba kika kyonna mu Buganda. Ogwo osala mugambo. Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bwonna bugoba oba bujjula kika kyonna mu Buganda. Ogambye nti Ssaabasajja Kabaka asobola okusalawo n'agamba nti Kagumba kati gwe mukulu w'ekika ky'ente. Kagumba mumumanyi. Kagumba yoli nfanfe wa mayiga wa mpuuga de mapuuga. Mumutegede Kagumba ye nfanfe wa mpuuga. Kagumba bwe yabadde ayogerako bw'atyo bw'apanga ensooleze. Ssaabasajja Kabaka tasobola kulonda mukulu wa kika. Ekika kirina amasiga, kirina emituba, kirina abazzukulu, kirina ensibuko obulombolombo n'ennono bwe bakozesa okulonda omukulu w'ekika. Ne gw'otudde Mmengo gw'osoma oba gwayonona ova wafera obuddo ng'obukyusa mu bigambo engeri gwe gyeyagala oteegere omusajja Omunyarwanda. Tusimbudde njala kamalira Abaganda bakawulire bulungi nnyo. Kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente. Ekyo kifu. Abulina. Ekyo kifu. N'okugamba nti si gwe mukulu w'ekika. Ekyo kifu. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ali Mutebi owookubiri ne bajjajja ba Ssekabaka era tebalina buyinza bugamba nti oyo si mukulu wa kika. Singa amatabi ag'obukulembeze mu kika kyonna gavaayo ne geemulugunya ku mukulu w'ekika oba omutaka, ekika ekyo kitwala omusango ne gw'owaabirwa, era bwe guwawaabirwa gutunulwamu. Bwe basalawo kooti ebeesazeewo nti okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa ono si ye musika omutuufu alina okukulembera ekika ekyo, wasobola okubeerawo okujulira kye tuyita apiiro mu Luzungu. Bwe baleeta okujulira okwo, olwo Ssaabasajja Kabaka waayingirirawo nga Supreme Court leader. Kati Ssaabasajja Kabaka ekimuyingizaawo ye atwala obuvunaanyizibwa n'addirayo ddala ku nsibuko y'ekika kino n'engeri gye kibadde kitambulamu, n'asaba ensibuko obuboona obuddo. Olwo yatuuka atya okutuuka wano ng'alina obujulizi buli kimu, era bw'amala okwetegereza ebintu byonna nga bitambula, azzaayo okusalawo kwe okusinziira ku ye kwanoonyereza n'agamba nti okusinziira ku mmwe bimulabye nange byendabye nti ono ye mutuufu, oli mukyamu. So tava mu bbanga n'agamba nti gwe nkugobye oba nkulonze, obuyinza tabulina. Mayiga lekera okukyamya Buganda n'okwogera ebigambo by'otasobola kutegeera kubanga toli musajja Muganda. Ensonga za Buganda zireke, tojja zisobola. Tugenze mu maaso. Omwami ono yagamba bw'ati, bw'anaatereera bulungi abasawo nga balaba naye yennyini ng'awulira ateredde ng'akomawo. Abantu okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyo era si kyewuunya. Nkakasa nammwe abali wano, singa kitaawe yalwadde, kitaawe akuzaala oba maama wo, n'owulira nti mulwadde,
kakati kabaka ekitaffe mu ggwanga lyonna muntu mukulu ekyenkanidde awo bw'alwala era abantu sikyewuunya bwe baagala okumanya abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabwe kuba nabo gye bali leero agamba kabaka mutwale ebweru kabaka muleete tumulabe kakati n'ogamba ono ayagala ki awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa bwewetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi era kansuubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba nti byabufuzi waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala naye nga ndi kakonge kakukkubo bagamba kakonge ka mulyango bekatakukuba magenda. Omwami bwe yayogera ebigambo ebyo nga tuli mu kwejaga tubanja Ssaabasajja Kabaka. Lwaki yayogera ebigambo ebyo ng'asimba amannyo nga Magujja ekokoola ebyayi mu ssubi? No Luganda nno, era tali Muganda tombuuza kye kitegeeza. Nze nkutegeezezza nti omwami bwe yatuula mu ntebe ng'akajjadde n'atandika okusimba amannyo wattu nga Magujja ekokoola ebyayi mu ssubi, yali abasindikira obubaka mutamanyi. Era kyali kyebonere okulaba nti Ssaabasajja Kabaka mwamunula gye yali, bano baali bakimala dda nga manyikyagwa. Lwaki yagamba nti ye kakonka kkubo okakubwe katakkoona magenda kakkoona amadda? Kandi bavire ku ntono. Abazze bagoberera entambi zange zino mujjukira nti ebintu bingi byali bikoleddwa nga bigezako okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka n'omuswaza ekitiibwa kye. Omwami ono ng'akwatagana ne David Wasajja Apuli Busajja Mutoolo, saako Agnes Nabaloga Ensole ne Sara Kagere, saako Kiwole Male ne musajja mukulu John Katende. Baali bakoze enteekateeka na mutaayika bwe baatwalira obuyinza okubujja ku Ssaabasajja Kabaka kye tuyita Powers of Anthony, nga bamaze okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka tagenda kudda. Sinakindi omutego gwe baali bataddewo ogw'akamasu nti Ssaabasajja Kabaka yandibanga yakyalako ewa Ttembo, nga buli kimu kyagenda okuba ng'akola kigenda kikwate kikkirwa mu mateeka. Nkiddamu nti baali bamaze okuteeka enteekateeka nga Ssaabasajja Kabaka muggyeko Powers of Anthony nga bakola buli kimu. Era mu kawaayiro ke kamu ng'amaze okukola enteekateeka okulaba nti Ssaabasajja Kabaka bamufuula nti yakyalako ewa Ttembo. Bwe ngamba ewa Ttembo bamba mukitegeera Baganda simanyi. Kandi baddizeeyo katono mutegeere. Mwali muli wano nga tuli busa omukyala Sylvia Najjinda Luswata n'ateekawo ekisinde ekyali kisomesa ku bulwadde bw'emitwe n'akajabangu era ne bakironkinga. Ekigendera tekyali nti eri abalalu bangi mu famire baani mulalu nno, ekigendera kyali kyakuba nti bateekawo enkola eraga Abaganda nti olaba Sylvia Najjinda afudde n'ayogera ku kintu kino, kitegeeza kye bagenda otugamba kyandibanga kituufu. Oba mutegeera bulungi ensonga eyo? Mwenna programu agiraba. Najjinda Sylvia Luswata bwe yakola programu eya mental health n'agamba kiri personal ku ye kimukwatako. Nenzija ne mbooza maama, owaayi ewammwe ani yayita Ttembo era ani alina akajabangu ewammwe nga tamulinaayo? Era weebuuze lwe nayabya programu eyo, programu addamu ojjula ewantu wonna kubanga nalinnya mu luwombo lwe baali bategese. Batya abakulu bano baali bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu mu mateeka bw'abanga alimu akajabangu, ebintu byonna by'abayogedde biba null and avoid, tebikkirizibwa mu mateeka. Ne waba wandise kiwandiiko tekikkirizibwa bwe baali bakikoze. Kye kyamwogeza nti ye kakwenka kukubo okatakkoona magenda kakkoona amaddo, olw'ensonga nti abatamanya ngamba benjogeddeko waggulu wawe emenya amanya baali bamaze okutuula nga bamaze okukola bamuggyeko Powers of Anthony. Era wattu nga bawadde omutamanya ngamba ono endagaano endala ya myaka 10 ng'afutubadde ku Buganda, endagaano ya myaka 10, a 10-year contract, Mayiga to stay in Mengo to fulfill Museveni's mission. Mukitegedde bulungi? Bamuwa emyaka 10 contract endala afutubale Mengo akole programu ye agimale bulungi. Ndoza mutegedde bulungi ekintu kwegamba nti ye kakonge kakukkubo era baali tebasuubira nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okukola ki? Ayinza okudda. Wetwogerera olwaleero ekitongole ekya Buganda Land Board ndi wano okutegeeza Abaganda n'okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka kyekivunaanyizibwa ku mataka gonna agatundiddwa ag'embiri ag'ensozi. Buli we kigenda okulambula ne kituukawo wayitawo essabbiiti 2 ku mwezi ng'ewantu abo batebookyezaawo babasenzeewo. Mumpulya bulungi? Bwe baterekebookyezaawo babasenzeewo. Mwenna embiri ezidde ewiiki eno n'amata agasendeddwa okutuuka okulaba nti
ne jjajjaffe omukulu w'ekika ky'empologoma yaluddewo okuterekebwa nga balina okuterekebwa olw'ensonga nti amataka gonna gabadde ettaka lyonna lyali maze okutundibwa. Kati eno ze zimu ku mbuga ndowooza ku mbuga ezaayokeddwa kansooke mbalage naye nga embuga eno okwokebwa Buganda Land Board yali emaze okutuuka bulungi nnyo ngera amaze okulaba biki ebigenda mu maaso. Muninde okatono yoza kanza nyeeno biyinza okubeera kiriya. Wete essabo lya Kawumpuli liyidde lyonna lisaanyeewo. Ekyokukola tekimanyiddwa, ente zaakafumitibwa, essabo liyidde, omuliro guteta, ekigenda mu maaso tetukimanyi buyego kati. Kubanga essabo eribadde erya Mulangira Kawumpuli lyo lisirise lyonna, naye abatuuze tebannaba kutegeera ki kiguddewo, wabula balabye muliro ng'essabo likoledde. Ente zaakafumitibwa mu nnaku 2 ate ne kaakati omuliro gwaka. Ekigenda mu maaso tetukimanyi. Ennono ziggwaawo zisaanawo. Buganda erina okukola omulimu gwayo okulaba nti nno ebintu bidda mu nteeko. Kati bamba gambe biki kubanga simanyi kumanya kubanga omusajja ono buli kimu akikoze kyetaagisa okukola naye Abaganda musirise bulungi nnyo. Teri n'omwanyega ng'omusajja asaanya ebintu bya Buganda mwenna musirise which is okay. Naye bagamba ekiri atabala kikiri nasigadde waka. Ffe tusirise abasajja bakola buli kyetaagisa okusaanya Obuganda muganya okuvaawo. Kati ye kyakola ekisinga okuba kyakola kwe kuteekawo kye tuyita diversion of functions. Okuba nti ateekawo emikolo egy'okubuzaabuza abantu nga ye abalaga ekintu nti Buganda eri mirembe so nga ate teri mirembe. Wano wengenda okubazannyira akatambi kano buli omu wooli ogenda kwewuunya. Mu kwewuunya ojja kutegeera lwaki ensonga zino mulina okuvaayo muzitegeere bulungi nnyo. Okusookera ddala Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu lubiri lwe Lwenkoni gy'atudde. Omwami ono essaawa zino ali kukozesa ssente z'omuwoomusolo ng'avujjirira abamagombola okubawa pikipiki era n'agenda mu maaso n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okubawa pikipiki. Guno si gwe mulundi ogusoose. Ndiwo bategeeza Ssaabasajja Kabaka talina kintu kyonna kye yaagabye. Ebintu bino Mayiga abijja Museveni nga bali mu kukola kampeyini za 2026. Era kino kye bakola ekyokudonatinga pikipiki zino kyekyokukola structures za Museveni n'eza Mayiga n'akagurupu kabwe akali Mengo, naye nga Ssaabasajja Kabaka talina kintu na kimu ky'amanyi. Ze zino ziyagabye wiiki mwezi guno gwennyini oguwedde. Kati sijja kumalayo katambi kano ka dakiika 5. Nabagamba mufangayo nnyo okugoberera ebintu ebira mu butambi buno. Omwami bwe yamaze okugaba pikipiki zino, omuntu bagenda okuwa ekintu nga bamanyi gwani. Abuuzizza omusajja oyo omu, ono y'ani era avudde ludda wa. Ssaabasajja Kabaka yabagamba talina musigire. Ompulya bulungi nnyo, talina musigire. Omwami ono
agenda maaso n'okkola emirimu Ssaabasajja Kabaka gye yandibadde akola. Ndi wano bategeeza olunaku lumu Wasanya agenda bagenda vaayo bagambe nti nze Kabaka wa Buganda mu kirindirire olunaku olwo agenda kibagamba nti nze Kabaka wa Buganda ekyo mu kirindirire nga nkuba. Awo tuvuddewo bwe yabadde bwe twamwaliriza okugendako ekiteezi bino byayogedde wano tulina ekifaananyi ekyo ne mwami Ssemugera bw'abadde ayogedde ku Mumbejja gwe yaliraana era owekitiibwa Kakomo bwe yajja n'abaami ba Kabaka bayitamu mwamanya nga banoonya amaka ge tuyinza okulambula balaba omuvubuka Pius Muganga ne nnyina w'olumulabi olwokuba nti muvubuka alina kyatandise ne balaba n'amaka omuli omwami omukyala nga emirimu bagitambuliza wamu era kyekituleese wano. Ndoza muwulidde bulungi nnyo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagamba nti ye Katikkiro ye bw'aba yeerondedde mwami ono atambula akyusa ebigambo ekikulu si kyekyokka ekikulu kikino wano Wamanga. Wetwogerera essaawa zino Obuganda buli matigga era ye nga Mayiga n'akabinja ke akali mu kutabangula Obuganda n'okusanya buli kimu ng'akolagana Museveni ne mukama we Salimu Sale batambula bagenda maaso okunoonya buli ewali amaanyi ga Buganda. Bano basajja bakimanyi bulungi nnyo nti Obuganda buyimiriddewo ku buwangwa na nnono. Kye balina okukola kusooka kusaanyaawo buwangwa na nnono ensibuko y'Obuganda n'ennono sinze siggwe wabula ensonga n'ebifo ebikulu ewatandikibwa ensonga za Buganda. Bamutegedde bulungi kati gye batandikidde okutandika okusaanyaawo buli kimu. Babisaanyawo batya? Mayiga ng'akozesa state machineries oba abantu abakola mu state bajja beesenza mpola mpola ng'era akanaakulyako amenvu ne bajja ng'abalwadde abazze okufuna obujjanjabi oba okwebuuza. Bwe bamala okujja okwebuuza ne bategeera baba bazze kukola kye tuyita surveillance oba okubega. Baani abavunaanyizibwa ku kifo kino? Ekifo kino kirina amaanyi genkana ki? Omule bwe tuba tukoze obulabe ki ekiddako? Bwe bamala okukola ekintu ekyo ne basindika gurupu egyo babasindise eba erina ebintu bibiri byegenda okukola. Wano bafuba okulaba nga bakyamya ebintu bibiri bisatu. Bafuba okulaba nga bakola emikolo egikyamya ekifo ekyo. Bwe ngamba okukyamya ekifo ekyo kino kye mba ntegeeza. Singa mmanya embuga gye ngenzeemu nti erimu empewo ez'amaanyi nyinza okukoleramu ekikolobero empewo ne zinyiga ne zisenguka oba n'enkyamya buli kintu kyonna ekikola mu ekyo. Nga bw'onoogenda mu kiswa n'osimamu nnamunsi ekisa ekyo ne kifuuka. Kati abaami bano bagenda ne bakola ebikolobero mu bifo ebyo ne bakyamya empewo za Buganda ne bagoba emizimu oba emisaamu mu bifo ebyo. Ekyokubiri, bafuba okulaba ng'abantu bennyini abatambulirwako ensonga ezo battibwa. Bwe bati battiddwa bakwatibwa bakomekeza mu makomera ng'abasibye. Ensonga eddako, bafuba okulaba ng'ekifo ekyo bakyonoona batya. Ebifo ebibanga bya nsozi okuli enjazi bafuba okulaba ng'enjazi ezo n'ebizikwatako byonna bazaasa okuggyawo obulombolombo n'ebifaananyi ebiraga enkula y'ekifo n'amaanyi gaakyo. Oba mpulira gwe naawe n'onjulira nga tebannatta musajja mukulu Ben Eggulu. Nkiddamu ononjulira nga tebannatta musajja mukulu Ben Eggulu. Tewaali nnyo nkuŋŋaana z'abasawo ba kinnansi ze tuyita crusade nga Silivia Mukandooni gwe muyita Mama Fiina nga Jumba eyayita Kabona ne mukazi we gye bakola essaawa zino.
bakolera ddala crusade oba enkuŋŋaana nga zeefaanagizaako n'ez'abalokole ekyo nno mbuwangwa neno kimenya mateeka kubanga buli mukulu alina ekiggwa ekikye kyatwala ng'omuntu kubanga buli muntu aliko empewo ezize. Njala bategeeza Abaganda mwenna empewo za Buganda naddala entebe za Buganda eziriko empewo zaba tezisitukira tezikuŋŋaana. Entebe z'Abaganda eziriko empewo tezikuŋŋaanira mu kifo kimu, buli muntu mukulu mu kiggwa kye mwali oba munfuna. Nolulimi mujja okutegeera. Katugambe nze ndiko Kawumpuli, ejja kuba n'omulaliko Kawumpuli wamweyana. Buli muntu oyo abeera mpewo, abeera ntebe y'empewo eyo oba ey'omuzimu ogwo oba omusambo ogwo. We guba gwamuteeka okukola emirimu gyagwo tateekeddwa kuvaawo oba ompulira. Kati bano kye bakola bo bakola crusade ezo mbu ne bayita buli muntu yenna aliko empewo ezitambulirwako bagende bakuŋŋaane bakole crusade. Mu Buganda tekiriyo era tekikola. Entebe ezitulwako empewo za Buganda tezitambula nti zigende zikolera emikolo ku mulirwano oba zisinkane wantu kizibu. Ebyo tebikola. Kati bano abantu bakola kiki ekibakozesa emikolo gino okubanga bakola ebintu ebyo kikino olwammanga. Abasajja bano Abanyarwanda okuli Kabona Jjumba ne mukyala we Kulannama saako ne Silivia Mukandooni bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni bwe yali ajja mu buyinza yakwasibwa amaanyi ga Buganda n'endagaano zaakolebwa. Museveni bwe yayita n'afunawo amaanyi waayitawo ebbanga mpawe kaaga yaddayo mu kifo ekyo n'akolawo effujjo emboga n'azookya n'abaali bakola ku nsonga ezo n'abasaanyaawo n'amanya nti ekkuba aliggadde. Waba kitegeera bulungi nnyo, simanyi wamukitegedde bulungi nnyo. Museveni bwe yayita nga bamuwadde amaanyi ga Buganda olwatuuka mu ntebe yaddayo ngazze okuzza omuzigo n'akola obutemu n'asaddakira n'ebifo ebyo n'empewo ne zifuluka n'abalina ozikolako n'abatta. Ekyo n'akiggalawo. Kati ebyasigala yalina okufuna abantu omuli Kulannama omuli Kabona Jjumba n'omuli Silivia Namutebi gwe muyita mu mafiina ne batandika okunoonya buli muntu yenna aliko amaanyi ag'empewo omunoonya. Ebikwekwete byakolebwanga okunoonya abasawo Abaganda be battanga baalinga bakyamu. Baali bakyamu batya. Omuntu yenna aliko empewo zitambulirako owa Buganda omutuufu n'omunsonyiwe kambatereze mukamu ono Namutebi nabali banne bwe bagendanga okunoonya okumanya abantu abali basigadde abaliko empewo za Buganda mu bikwekwete byabangayo battanga abo bonna abaali batuukiriza Kalombolombo n'Eno Kembagambe nti bo tebasitukira entebe ezaabwe okutuula empewo zaabwe tezisituka genda. Naye abakolamu ekikweko ne batta omu ku omu be baasigaza abaawa Bacupuli be baasigala bakolamu omulimu gw'okukuŋŋaana buli yalina empewo oligino entuufu yasaanyizibwawo. Abaasobola okitegeera ne babuna emiwabo ne basaasaana ne bagenda. We twogerera essaawa zino empewo emisambwa gya Buganda girira ku nsiko teginaatuufu wegitudde. Lwaki? we gyali girina okutuula emiti emikulu mu Buganda gisinga obungi njagala onzikirize waka nange gyonna gisinga obungi gyasalibwa. Oluguudo n'oba tolugenda kuyita eri baafubanga okulanga omuti ogwo tebaagala kumanya baagusalanga. Muno mu mwali ng'emiti egiri Esese, egiri Essingo, egiri Mbusiro, egiri Kayunga, egiri Mukono, egiri Entebe, egiri Mbusiro, wawonna buli w'omanya omuti nti gwali gwa nnono, w'omanyi nti wali olusozi lwali lwa nnono. Kati kubanga edda bavuga nti awo mu kitundu kyawo waliwo omusambwa gutambula ssaawa eziti kukola bwe guti, okyabiwulira? Bano baabijjawo dda. Yensonga lwaki batandika okusindika abalokole be bayita abalokole okutandika okugenda okusabira ku nsozi ezo. Naye nga okusabira bagenda tebagenda kusaba nti bagenda kusakusa, babagenze kutandika kukola buli kikobero ky'omanyi kyonna ekifulula empewo. Empewo za Buganda tezifulukangako wabula zaasenguka. Zirinda kadde katuufu we zirina okuddira.
zirinda kaseera katuufu wezirina okukola ki wezirina okuddira oba mpulira bulungi nnyo kyova olaba kyembadde temugoberera mwenna abali ku gurawundi e Kampala enzizi ez'ennono ze mwasenangako amazzi zikyaleeta amazzi nkubuuza munziremu enzizi mu Buganda wonna mu bifo by'emmenye ezaayiranga amazzi agaavanga mu miti oba mu nsozi zikyaleeta amazzi tezikyaleeta eno video gyenkoze olwaliro saagala muntu atategeera nsonga za Buganda oba nga toli Muganda oba nga toli munnansi amanyi ensonga za buwangwa nannono ojja kudda ku video z'ebyobufuzi z'enkola olwokusatu n'olwokutaano eno yo sooka ogyesonyiwa mukko kubanga eyinza okuba nga eri waggulu wa kutegeera ku nsonga z'enjogera ompulira bulungi nnyo wano njagala bategeera ensonga za Buganda amanyi ensonga z'empewo bwe batuulawo bulungi nnyo obusozi omusanvu bukola Kampala bwaliko empewo za Buganda n'emizimu n'emisambwa kyekyatuukawo era genda bakubuulira obusozi obwo kyekyabutuukako kubanga tebasobola bagamba nsonga zino bwe bagamba nti waliwo amaanyi baateekawo abalokole era waliwo amagye lwaki weegali tosobola kubuuza kutegeera kubanga era tojja kutegeera kyali nga kizibu nnyo okuwunzika Omuganda kyali nga kizibu nnyo okuwunzika Omuganda oba mukazi oba musajja oba okuwunzika mukutegeera mu kaseera ke tulimu kano akakafandali ng'ejja ly'obukadde bakoze ebikolwa n'okwagala okutaasa abasajja kabanga Abaganda bali bati ekyo bayita okuwunzika nga tukyasobola kutegeera kintu kyonna Obuganda bwasembayo okuba n'amaanyi nga gampewo lubagana Kabaka ogenda e Kayunga Museveni n'amanya nti maanyi gakyaliyo okuva ku olwo ddayo okebere buli ssozi lwonna olwaliko amaanyi ga Buganda oba lukyalina amaanyi ago nga ne bwe wasanga nga gye bali ojja kuŋŋamba lungi alimba bali abantu aba wassanyakawo kyali Sipita Mayiga Museveni kennyini Salimu Sale ne gurupu ya Mama Fiina Kulannama ne Bbawe Kabona Jjumba be bali mivuye egyo yonna kubanga temukimanyi kubanga temukimanyi ennyanja Nalubaale mwe muyita Victoria yali tesalibwamu musaayi Museveni n'akwata Sefawuzi n'aziteeka mu izinga n'atandika okusala abana be basuula mu nnyanja ne mukaso w'ennyanja n'asenguka takyaliko naye n'asenguka nakyo temukimanyi n'ennyanja ebadde esigaddewo ng'ennyanja eriko empewo zibadde neekusifu wamala esangibwe Busujju mu Mityana nayo era Abanyarwanda buli kizinga kyonna kibaddeko empewo n'emisambwa nakyo baakitutte muganya okutegeera yennyama ebadde esigaddewo nga neekusifu Sezibwa baamufulla kasita baamusaliranga waliwo omusayi gw'abantu Sezibwa yafuluka kubanga temukimanyi temufaayo era temwagala kumanya
embiri zonna zibadde zikolebwamu empewo za Buganda zonna Mayiga making sure nti akozesa Buganda Land Board n'abatamanya ngamba ne bazisaanyaawo kubanga bakimanyi nti Abaganda bw'alinyibwako empewo kizibu nnyo okusobola Omuganda tojja kusobola musobola baakola batya baddira ne bateeka abasajja n'abakazi Mengo abeetuma amaanyi ag'Ekiganda nga si Baganda n'abeeyita abalangira n'abambejja Mayiga bye yateekamu ne Museveni abeeyita Baganda nga si Baganda okutunda ebifo byonna eby'ennono n'okubisaanyaawo yensonga lwaki tetukyalina maanyi naye nga gye gali gasirise galinda bubeezi kaseera katuufu gye gali gasirise naye nga gwandaba olwali wano ojja kubuuza nti biki ebyasoba nakino kikankikuddemu mu Buganda bwe babatikkira Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka yina agenda okulya namuno bamutikkirako n'omulongo we kubayita Kateeba oba Katebe ng'ono yakwasaganya emyoyo gyonna oba empewo za Buganda zonna kuba nkisooka Ssaabasajja Kabaka tasamira basamirira musamirire naye waliwo abantu agenda akubuza Ssaabasajja Kabaka yamutuuza ku bino byonna era yali tatebuka no emikolo egimu egyakolebwa bagikolaga agenderere kwonoona buli kimu ekiriwo tebitandikidde ku Mayiga bano lwamanya nti Obuganda bagenda buzzaawo Museveni n'atandika okukola buli ekyetaagisa ng'akozesa abasajja ab'ettima Abaganda buli kimu kisaanyaawo lwakuba tewabaddewo muwaatwa na mukutu gwogererwa nsonga zino kuzirambula bulungi nnyo kati ye Mayiga kye yakola bw'afuuka Katikkiro ng'ayise mu kadinisa naggala buli muwaatwa gwonna Ssaabasajja Kabaka mwe yandibadde afunira obubaka okuva mu bantu bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka gutusinze mu luli lw'egindi waliyo kino kyetaaga okukola tafuna information Ssaabasajja gutusinze embuga gundi kino kyekiriyo information tagifuna Ssaabasajja gundi abakongozi gundi ne gundi bali kino information tagifuna bano bagenda maaso ne bavuluga buli kimu lwaki kubanga bakimanya nti yes emikolo egimu tebagikola butuufu bwagyo naye Ssaabasajja Kabaka bw'anaamanya n'ategeeza nti bagende bakola emikolo gino kiyinza obbaletera obuzibu nga bo ensowole ezaatuuzibwa mu Buganda kati gwe Omuganda ali awo ataamanya maanyi go we gakoma joli abalamu wano mwalaba nga bakomezzaawo ebimu ku ebyo ebyatwalibwa Abangereza ne babizza era nga maanyi ga Buganda omwali engoma n'abalongo golowooza soka wokubye mu kifaananyi mu bintu byonna Mungereza ndibadde atwala abalongo ba Buganda n'engoma yategeera atya amaanyi ge birina nziramu mu bintu byonna Omungereza ndibadde atwala engoma n'abalongo ba Buganda nziramu kale kankoddemu Omuzungu yasooka n'amanya Omuganda yaani amaanyi ge agajjawa ekimukumya ebbanga lyonna mwe engero enfume n'emboozi gye babanyumiza bajjajjammwe ebituufu byaliyo teri muntu yenna mu Uganda eri asobola kulwana Baganda kubanga balina amaanyi amakusifu bemwawulira nga bakibuuka Amumbaale n'abala baalwananga ngero empewo za Buganda zirwana entalo za Buganda ne ziziwangula naye Omuzungu yamanya ekintu ekyo n'agamba amaanyi gali luddawa nti eno engoma era nga in fact ekisinga okunnyiza bennyini abeeyita Abaganda be baabuuliranga Abangereza kiki ekyetaagisa okukola Mungereza okuba neetatudde anoonya maanyi okuba nti afuga ensi yonna buli nsi yagenda abbamu ekyobuwangwa ekyalina amaanyi n'akitwala golooza museum eziri e Bungereza zonna ezirimu artificial craft okuva mu Africa baamutwala butwazi nga batwala bintu byakwewunda abali Bungereza munanjulira mugenda mu museum waliwo ne batateeka mu museum nga babirina mu mbiri za Queen eza Charles essaawa zino nga kubawongerera okujja amaanyi agabasinze nga tegakyakola olw'okuba nti yatwala ebintu ebyo yagenda kyekimu ku kyabiizisa olw'ensonga nti amaanyi ga Buganda tegasikirwa muntu atali nnyinigo ku ssaawa egasobola okukolera ng'ogatutte naye tegasikirwa nti muntu gundi nze nfudde ngenda kudda mu mukono gwa gundi kikafuwe kyova olaba ne Yoseeri bwe yali ajja mu Buganda Abaganda ne bamuwa amaanyi gaabwe Yoseeri oluluzikira bwe kapa oba muhoozi oba ssale oba ani kaabere Janet endagaano we zikoma teziriddayo naye kati gamukubayo kennyini
okumula omwogoleza lwa nsonga endagaano yazikyamya. Lwaki lwebaaliwo omulamu tebamusamirira? Gwe ng'oyagala okumanya nti abasoga muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe. Ng'oyagala okumanya nti abagisu muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe. Ng'oyagala kumanya nti abatolo muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe. Ng'oyagala kumanya nti muyina amaanyi abanyolo mudde ku nnono zammwe. Abakonjo mutyo abanyankole bannakabala b'oligino mudde ku nnono zammwe. Nammwe Baganda muddeyo ku nsibuko n'ennono mutereze obuvo bwonna bwemmwe n'obuddo mutereze ente omujja kakasa nti mulina amaanyi. Nika temumanyi. Kubanga basiba akatambaala. Naye eriyo abantu ssekinnoomu bo nga baamanya obunafu bwabwe ne basaba bajjajjaabwe ne babakola ebyama wano oba ebyamakuuno ne bagati agundi oyo waabwe tebakyamibwako tebamuloga bwoza bamuloga alina essabe we nedda baatereeza empewo zeewo tomukyamako tomuloga tomubba tomukola ki kubanga oyo yali omuganda omutuufu. Tetwabeeranga nabasekyuliko waka emmwanyi zaffe tebazinoganga tebatuunikanga era n'omusajja omuganda teyalugwanga. Bino by'okuloga abasajja n'abasajja bawuuza bitandise wano jjo ku mulembe gwa Museveni nga famire zo musudde empewo zeewo mu kimu kisudde. N'abaana okugwa ddala okujja amakya kigabalokole bizze wano jjo nga Museveni mu kimu amaze okitabangu temusobola kitegeera. Temusobola kitegeera. Nekiragera kugamba ennono si sitaani nodda. Omuzungu yakusiga ekifaananyi nti gwe ekikyo image eyo. The black color and the black culture. Yes sitaani. Which is wrong ekyo kikyamu. Ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Era Katonda alina ensonga lwaki oli muddugavu, oli mu Faransa, oli mu Ngereza, oli mu Germany, oli mu Canada, oli mu America. No, alina ensonga lwaki. Era ensi n'agikwasa mirembe ogikole buli ky'oyagala. Ky'owulira ky'ofunamu emirembe n'amaanyi. Naye n'akiwa okwagala kwe n'amaanyi ge. Kati gwe bakuddira kala enzirugavu ne bakugamba nti sitaani muddugavu naawe n'otakibuuza yi mu bantu bonna lwaki ate sitaani muddugavu. Mu nsi yonna era gwe omuganda mu nsi yonna era gwe omuganda gw'omu ku bantu abasooka okwambala engoye ng'ozikola mu mbogo. Ddayo osome Bibbuliya ekugamba nti Adamu ne Eva baali balina engoye baali beesiba bikoola. We baalira apo gye bakugamba nti baali ekibala baali beesiba bikoola. Naye gwe jjajjawo yali yeesiba olubugo ng'alugya mu busuuti alugyamu omutega nswera alugyamu ekizibaawo alugyamu ebikunta. Era nga ne obanga Katonda akuyise ng'ogenze okukaja aterebeka ennyindo gye ziregera mukoka era baakuziikanga mu ssaana za mbugo nakyo temusobola kitegeera. Nigwe omuzungu najja nagamba nti backcloth olubugo lwa sitaani. Nawe lujja n'engalo Yesu olubugo lwa sitaani. Lwaki? Kubanga mu buvo waffe n'obudde obwaddugavu ddala Abaganda olubugo lwali lugoye nga mwe tukolera ebintu byaffe byonna. Era ng'olubugo tulwambala tulwebikka tuterekamu ebintu byaffe era nga tuterekamu n'emyeso gyaffe. Abatamanyi mweso si edulafiti oba kyesi no. Waliwo emyeso egyaffe egy'obuwangwa n'ennono egikebera. Okukebera nga bwolaba dokita bwakwata bakiyita batya kana akayina pinizi n'ebbiri wadde kajja nga kali kamu n'akakuteeka ku mutima n'akukebera wano oba puresha oba mutima gukuba nnyo. Kati omuzungu akozesa okukebera enkuba ye ey'omutima. N'akwata nakano kakagundi kathamometa n'akateeka mu nkwawayo okumanya temperature. Kati mu baddugavu naddala ffe Abaganda bwajjanga okukebera ebizibu byo n'okumanya ki bajjajjaffe baalinanga omweso. Era omweso ogwo baaguteekanga mu lugoye olwo olubugo. Ne bwalondanga empiki bazukanyuka n'akubulira nti nobweti nebweti neetegeneti okitegeera. Kati bo baalabiranga ddawala. Kati abasawo bano abagaba eddagala wano wogenda okutiira Katonda nti alina amaanyi n'omuddugavu kandi yali akubulesize naye nga totegeera butegeezi naddala omuddugavu wa leero. Gwobadde okimanyi nti buli famire muyina ente bw'okutula empewo zewammwe nga muyita mukongozi ng'alina obbakolera ensonga zonna. Era mu famire omwo mulimu omunozi w'eddagala nga ye omulimu gwe kugaba ddagala. Si ddagala nti panado simanyi biki no. Ojja n'omubuulira ekizibu kyo n'agenda emmanju n'anoga eddagala n'alikuwa n'ogenda n'olinywa bulungi nnyo. Wayita enzingu ntono nnyo
noona gwe nozza omuzigo oba okuwooza olutabaalo nti owa eddagala limwampadi lyakoze nga si gwe omulagidde ti njagala mululuuza njagala seziwundu simanyi njagala gundi no ye yamanya okusinziira ku maanyi Katonda gamuwa n'entuwe mutuddeko egaba eddagala kuba byonna temusobola bitegeera tewali kirwadde omuganda kyeri tajjanjaba lyakijjanjaba wano oba oli ensowole tambula ogende ensonga zenjogera si za nsowole era laamu oba mutono njagala ozingeko engalabi ogitwale zino ensonga si za laamu mutono ompulidde bulungi nnyo era muganda waffe ffe tetwayinanga simu omwana mututemukebeza ndaga butonde no ffe twalina DNA test gye tuyita okwalula waliwo famire nga yo tosibwayo mwana lwe banayalula abaana bakugamba nti era abaana baba bakuŋŋaanyanga bonna bakuŋŋaanya bonna mulumbe era mu nyimbe gye batera okwalulira abaana abo bwe bataba baluddemu ennyimba bateganga omukolo gwa famire gw'okwalula abaana bonna abo bakeberanga DNA waliwo nga famire bagambirawo nti maama oleese omwana ono nti ye nga bayita senga w'omwana oba mwanyina w'omusajja muga nti omwana ono bamuleese naye okakasa nti waffe senga w'omwana oba mwanyina w'omusajja nga mukwasa omwana ng'amutunya bulungi yenna okuva ku ngalo yenna era senga oyo ebiseera ebisinga yateranga okugamba ebigambo bino wammanga kasita yakugamba nga maama tusanyusa okukulaba famire gyezzeemu ye y'abagundi ng'omwanya wo oli gino bwe yagambanga muwala munnange nno nsangaako emmanju ng'omanya gwolekedde ku ggombolola era bwewasinkana ng'emmanju yagambanga okakasa omwana ono wa muntu mbwe zaffe bw'olemeramu gaga nti bw'oga nti omwana ngagamba problem leeta akalira naye kati tuli kuno wano kumu abali kuno mpulika ali n'akalira wamanya akalira ku mwana we gye kali yagamba nga leeta akalira kasita olemerako yagamba nga leeta akalira nga bagenda kasita bakateeka mu kyogero ekiru ekyokwalula abaana ne katagenda wansi mu mazzi nkadda ku omwana wayinza n'okufiira waawo era abakazi abakalabakala babedda kasaba musaba nga akasamuzanga emmanju ne bamugamba owaaye omwana no nga yandiba si waffe naye wakala mugamba okakasa omwana waffe nti wammwe leeta akalira kasita yakawangayo omwana asobola okukutukiraawo ekyo bayitanga okebera DNA ate nga yali perfect waliwo n'agamba nti akalira sikamanyi oli muganda olina erinnya egganda naye nga tomanyi kye bayita kalira nga tokimanyi era bwaleetanga omwana senga omwana naggamba oba mulamuwo naggamba muwala watu tutusanyusa okulongomanya confirmation omwana mutegedde waawo kasita bagamba nga twesange emmanju oba oli mugezi kwatanga omwana wodduke kwatanga omwana wodduke obanya omwana si waawo naye kati bakutega olugobo omwana gye nakufaana booto yonna kumbe omwana si wufu nozaala abaana musanvu nga kuliko waago omukaga si gugu kubanga tetukyalina kye tulina twasigala mu bbanga yensonga lwaki mayiga akola byakola kubanga basooka kusanyawo obulombolombo nannono ne batulogaloga ffera batuteeka wali kuŋŋamba otya emyaka 14 amasiro g'abassekabaka ekasubi tegaggwanga ozimba Vatican ozimba kinga ne sente abasajja bazisonda obuma ne bakusonda buteeka ozimba ki ozimba ki kubanga temwagala kumanya owoza Jesus yes Jesus mwogere ne budde herayo gola Jesus mufanaganya kala Katonda tumwanyire Katonda jali nego bagamba Jesus ni Maria musime mama Yesu gola mufanaganya kala gobo otegera bulungi nnyo Katonda jali la musinzenga kuba yena nyine buli kimu ne wolo bitu bakuteeka musime Jesus Mary simai John simai wandikire baba polisi baba wandikire balwa gomfirika bakuwandikira ko balwa eriro dawa bali wandikire balwa Bible mu balwa yomufirika oba edikota kye dini gyomanyi mu Afrika gozaki y'omongeza bwe yatambula ensizo nanga agenda aziwamba yasookanga ku stadinga bana abadduga mu kitundu kino balina ki nti balina kino na kino n'akibbawo n'akitwala gemaanyi lwaki abangereza bafugaza ensi zonna bakozesanga amaanyi amabbe okuva olunjagala okitegeere mwemuli engoma za Buganda zebakunya oli sentire n'abalongo ba Buganda kubanga temukimanyi mwejjako amaanyi bogenda pasta nga lete kibo kya balongo goza pasta agenda chocha
leta ensawo yammwe goza pasta agenda kwokya ensawo yammwe ababujingo baserwadda baani bonna bwakutumanga ensawo yammwe ya lubaale oba akutumya ekibbo ky'abalongo ye akuŋŋaanya maanyi power akuŋŋaanya maanyi n'ageekuŋŋaanyirizaako gonna kubanga alina bakafulo basobola okugakwata ne bagakuŋŋaanya ne bagamuteeredde ye n'asirika n'abalinda buli muntu ajja mu kyaki oluyingira bwoti toddamu kutegeera nga bwe wayingidde ojja sigala ng'olindiga mpaka nga bakuziise nakyo temukitegeera kati gwe kyebakulaga wali nti babireete bagenda byo kyakunaku olumala okugamuleetera nga ga assistant wukyajjana tugenda okuŋŋaanya ebintu tubyokye n'ebibyontекale nga ye agenda gyagenze ng'afuna ebintu bibi ng'abireeta babikuŋŋaanya nga babiki kumbe eyo gye waleeta oligino agisigazizza eyo gye waleeta oligino ensawo y'abajjajjaba ey'empewo oba ebibbo by'abalongo abisigazizza kubanga amanyi amakulu agabirimu gwe yo wagiwaayo goloza lwaki bw'otambula kati omuntu asinga obulogo mu nsi yonna kati munyarwanda kubanga amanyi wano ayina identity nti musi ayina identity ya occupation ayina identity manyi nti ayina okukozesa obuwangwa n'ennono okubujja ku bannyini w'abasirwana gy'aweddeze tunula buli wali embuga ya Buganda yonna yaliko amaanyi kulikaani munyarwanda tosobola kukya-identify nti waki bw'okipayinga ekintu ekyo kuba tosobola kutegeera genda okinoonyerezeeko omunyala amanyi nti identification ye kutta can kill n'amanya ekyokubiri nti alina okukozesa amaanyi ag'obuwangwa n'enno gw'ababbye ku bantu abo genda buli mbuga ya Buganda ennono oli abaliko bonna abanyarwanda bamanya amaanyi balina okugajja agamba mwagasuula kibula mutuuka Saudi Arabia muyiika Windows si kuyiika Windows timukoze nnyo nno otuse mu America oyingi toyisa Windows because of stress no oyina kiwalika emabega kyotamaliriza wagenda tomaliriza walina kyoli kyotasobola kukola kyolina okukola kyekiriwa era kyoli kyekiriwa kubanga nakyo temukimanyi temumanyi ki kyemulina amaanyi ge mulina ng'oyagala okumanya nti ensi zitegeera genda e India ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda mu Bayindia abamyufu bali mu America ne Canada ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Brazil mu Amazon ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Ethiopia ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e South Sudan ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Congo ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Tanzania ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda e Mombasa oba e Zanzibar ojja kye bayita obuwangwa n'ennono naye mmwe babaggyeko buli kimu kubanga temutegeera ababi bajjako bo babikozesa babikozesa nakino kanti kunyonyolo kitegere bulungi nnyo empewo ne lubaale n'amayembe si sitaani era si bulogo no empewo ze tuyita lubaale emizimu oba misambwa si sitaani no eyo ddiini abaddugavu gye twali tusaba kye bayita sitaani gy'emijinni oba amajinni ge mugula nti mufune ssente nga gakusaba omusayi gw'omuntu oba osaleko omutwe gw'omuntu oba osaddaako omuntu empewo za Buganda ekibwewaayo kyazo nkoko mbuzi nte era bw'ogendanga mu ssabiro ly'omuntu n'akusaba omutwe gw'omuntu oba omusayi gw'omuntu oba omwana omuto ne siripa ziriko emabega dduka genda oli wantu wakyamu ompulidde bulungi nnyo ompulidde bulungi nnyo obuwangwa n'ennono y'eddiini yaffe ey'abaddugavu Katonda gye yatukwasa ffe mwe yatuteera amaanyi gaffe ne tugeerabira ate ne tugendera ku maanyi g'abazungu ge baatuleetera oba okitegedde simanyi simanyi oba okitegedde kiyinza okuwa obuzibu okutegeera ekintu kino
kiyinza okuba obuzibu okitegeera abamulamu mutono nnyo naye ndowooza kyandibadde kyangu nnyo okukitegeera olw'ensonga ebintu mbyogedde mu Luganda olwangu ng'odutegeera era nandisubire buli muntu ategedde ensonga zino ne mu buli kyokola kyonna otenderezanga nnyo Mukama Katonda akuwadde okutegeera n'okumanya mu nnono yaffe y'obuwangwa n'ennono ey'abaddugavu bwe twagendanga oba bwe tugendanga okusaba mu biggwa byaffe tetusaba nsimbi tusaba kumanya na kutegeera ebintu ebiri bw'otegeera n'okumanya ojja kumanya bakunoonya ensimbi n'ozifuna bw'ogenda okusaba mu nnono yaffe y'obuwangwa n'ennono ey'abaddugavu naddala Abaganda tusaba kumanya na kutegeera ebintu bibiri bw'otegeera n'omanya ogenda kutegeera bakola ensimbi na buli kimu nga kigufu gy'oli tusaba okutegeera n'okumanya n'obuwangaazi ebintu ebi ekyokuna oba oyongeddeko kikyo kubanga bw'omanya n'otegeera ojja kumanya banoonya ensimbi n'okukwasaganya ensonga ezisigadde kati gwayagala ensimbi biki mwe mugende Tanzania mugula amajini n'ogateekamu ne gakuwa ssente ne gasala okuva ku mwanawo mukazi omuzzukulu baneiba n'ofa ssente ne zikoma ku ggwe wekkange yabifuna bulijjo temumanyi sayansi alimu kintu kino kati sayansi yoyo mumutegedde bulungi nnyo gwayagala ssente musimanyi bugagga be abagenda bagula amajini neri kusaba omwana ow'Oluganda abako nab'emikwano naye olunaku lw'ofa ssente zo wezikoma buli kimu ne kisanjawo ku ggwe kubanga wakola endagaano nazo n'amajini ago so nga ate empewo enzikiriza y'ekiddugavu omwana yenna aba akusikidde mu ntumbwe zo be bamuwa ekifundi kwakyo ne bamusumika aba alinnye bulungi mu ngatto zo era aba atuta obuvunaanyizibwa era empewo ezo bwe ziba tezimusiimye at least zironda omuntu nga gwe zigenda okutuulako nga si ye ggwe wadde oba osikidde omuntu oyo era oli n'akulambululanga oba okutegeeza biki ebyokkola oba onfuna abaalamu omutono wano mugenda kuba musigadde mugenda kuba musigadde mugenda kuba musigadde no vidiyo yali sijjayo nti yabagezi bokka wabula yeetaaga omuntu nga namuwa akola bulungi nnyo omuntu nga empewo ze wammwe zikola era nga mwazisamirira omuntu oyo osobola n'okufumiitiriza ekintu ekigenda okubeerawo oba ekigenda okujja n'okyewala nga obudde bukyali kye bayita okufumiitiriza mbadde ngenda e Masaka naye bulita sina gagenda Masaka mwe mugende n'abasanga wayita eddakiika baga nti bayiye mu Lwera bonna be wagambye nti mugende nge bayiye mu Lwera okwo bayita okufumiitiriza ng'empewo ze wammwe zikola okwo bayita okwogera ne Katonda obutereevu kubanga Katonda akommunicatinga naawe mu ngeri ennyangu Katonda ayogera naawe eri abantu ng'ekintu kiba kigira muntu kako n'akyewala nga teri amugambye kubanga akommunicatinga ne bajjajja be ne Katonda we ompulira bulungi obukuumi bw'olina mu nsi muno bwaviirwako kitaawo nnyoko bajjajjaabo ku sayidi zombi eyo ye security gy'olina esinga obukulu mu nsi yonna era ye kumonitaringa from A up to Z yensonga lwaki mu Buganda tulima ebijja yensonga lwaki mu Buganda tukola kitulima ebijja kuba tuddayo ne tulambula ku bantu baffe abaawumula era bwe mugenza okulambula ku bantu baffe abaawumula nga mugenza okubalimako n'okulima ebijja ebyo wabaawo ensonga etagguka oba yeetaaga okwogerwako n'okutereeza ziba teziri busa ng'awaabo gwe bagudde ne mutuula ku jjo ba ne mugamba abange nti ye muli yose ne mujja ensonga eri ABCD gye mulina okukola ensonga eri ABCD gye mulina okukola
mpulidde bulungi nnyo. Awo ge maanyi ga Katonda muge mutamanyi. Amaanyi ga Katonda meekusifu. Yakulekera ensi n'akuwa amaanyi gaayo n'akuterawo n'omuddo n'emmere buli kimu okyekwasaganyize ng'omuntu n'ebyakulema okutegeera. Kuba gwoza okusoma obusomi n'okusoma nekikijja okutwala okutegeera n'olina okwefumiitiriza. N'omuntu yasigaza amaanyi ge batamanyi nti bagalina gwe bayita omukyala. N'omuntu yasigaza amaanyi ag'obutonzi g'atamanyi nti agalina gwe bayita omukyala, gwe bayita omukazi, woman. Abasinga obungi muyinza okukiwakanya. Omuntu yasigaza amaanyi ag'obutonde nga temanyi nti agalina gwe bayita omukazi atya. Omukazi mutonzi ate omukazi asaanyaawo, atonda ate asaanyaawo. Wadde amaanyi ago agalina naye ate obukuumi bwe buli ku musajja. Gobadde okimanyi nti muyinza oba muli munju mwebase naye omukazi teyeebaka, omukazi 24/7 teyeebaka. Goyinza okuza nti yeebase naye nga teyeebase aba awulira. Kababbi nga bazze okubba oba omutemu yenna muntu asooka okuwulira abeera mukazi. Kinoonyerezeeko. Kababbi nga ziba mutemu waka omuntu asooka okuwulira mu nju abeera mukazi. Kabeere mwana muto nga muwala asobola okuwulira ekintu ekyo. Ekyo nakyo waliwo ayinza okukiwakanya. Era kyova olaba ne mu nkola mu Buganda abazaana ba Kabaka abadde bakuumye embuga za Buganda zonna n'eza famire zonna ezisinga obungi babadde bakazi. Nga empozi mugamba jjo otuule wano mukazi wattu nga tazadde mwana teyegasse na musajja n'abeerawo mpaka Katonda lwamuyita. Teri musajja asobola kikola ku 10 kuliko nga 5 nga yeewaayo mu butonzi bwe omulimu ogwamu obwanangire n'atuula ku mbuga n'abeerawo nga taliyo ku musajja tazadde mwana ng'aweereza Obwakabaka oba aweereza famire oba aweereza empewo nga waali ku musajja tasobola. Mwenna abakazi bamama bali kuno temukitegeera. Ali agalo jijjayo. Kati omukazi woberera omutonzi wa wano. Nabagamba mbutonde buno bwaffe Katonda byakola. Omusajja atwala ebitundu 5 ku buli 10 ku mwana n'omukazi atwala ebitundu 5 ku buli 10 ku mwana. Ye 50-50. Naye omukazi alina extra mile mu kukuza omwana n'okumubeezaawo. Atya. Omwana oyo omukazi yamuyonsa. Tayosibwa musajja. Omwana oyo omukazi yamuwe bbugumu. Omusajja si yamuwe bbugumu. Ompuli bulungi. Yamuwe bbugumu, yamuyonsa. Omwana oyo ne bwe banga maama wamubuzeeko nga yamuvaako nga badde amutegera. Omwana oyo waddira asobola okwidentifyinga maama we. Neki kiba kizibu nnyo okwidentifyinga taata kulya nga nti yoyo. Naye with the time omusajja wali omwana asobola okwidentifyinga taata wali. Omwana okwidentifyinga kyangu nnyo. Olw'obutonde buli oyo bweyongera mu bitundu 5 ku buli 10 wamuyonsa gwabadde nga amuwe bbugumu gwabadde amulabirira. Oba nfuna bulungi nnyo.
So kati wano wenkugambira nti gwali eyo ng'otudde nga abasajja abanyarwanda bali emmengo basaanyawo ensibuko yo obuwangwa n'ennono n'obuva ogenda kusigaza ki? Ogenda sigaza ki? Entalo nyingi zirwaniddwa mu nsi naye olutalo lukulembera omukazi lugguka. Lwaki lugguka? Kuba Katonda mu butonde yawo omukazi ebintu ebisuka ku by'omusajja byetasobola kulaba ne by'osobola okulabako. Wenjagala otegerera kino nti ku bulamu n'obuyinza Omukama bwe yawaka abakazi wano si wana bakazi oyinza okuwasa omukazi n'omufunamu emirembe. Oyinza okuwasa omukazi nga yaliko omukisa n'ofuna ssente empya n'enkadde. Naye ate eriyo n'abakazi nga nabo balina ebisiraani byabwe. Nabo gye bali nga balina ebisiraani byabwe naye nga abakazi era balina ekintu ekyo. Osobola okuwasa omukazi n'akufunamu emirembe bano mufunamu emirembe oba ali n'afunamu emirembe era omukazi oyo asobola okujja nga yenga mu presence y'omukisa okuwerawo okwe okufunisa ensimbi z'otamanyi muwendo gwazo. Ova ku mukazi akuliisa akwambaza n'akugolera n'akunywesa ng'engoye ojja buziku anga n'oyambala n'otambula buli muntu akuna nti wanyiridde naye nga tebategedde ani akikoze. Obitegera bulungi nnyo. So ebintu bino byonna abasinga obungi temubitegera n'ebiri mu butonzi bwe muyisaako amaaso obusibukamu obuwangwa n'ennono. Tovuga nti omusajja yagendanga kuyiga n'aleeta omukazi n'amaliriza buli kimu. Era ensonga lwaki baga nti omukazi yagaba abaana oba yagaba omwana. Lwaki omukazi yagaba omwana? Mu Buganda lwaki baga nti omukazi yagaba omwana? Gwokimanyi nti oyinza okuba oli kuno omukazi gwe musajja mukulu olina ebyevu olina n'enviiri omumanga onaga nti awo si bakuzaala jankutwale gye bakuzaala. Naakugaba nga oli musajja mukulu olina n'enviiri olina n'abazzukulu bagenda okugaba gye bakugaba n'ogenda otuuka nawe n'oseka nga buli gw'osanga ewattu mufaanagana. Nga akugabye oli mukadde ekyo kisigadde mu yenga omutonzi. Yes, mulimu abakola ensobi ng'akikozeseza busungu naye ng'omukazi ati ene age nga amanyi gye yakuzaala ajja kukuwaayo tojja kuwalira gy'amanyi gye yakuzaala era nawe bagenda okukuwaayo tukaga kituufu wano wewaffe. Gwe kennyini okkiriza otuusira kubanga ekizibu ekibeeramu ebyo ogenda otuuka fanale gyesawakoleramu kati nogenda gimala ejinga nti gibeeramu. Family gyesaako naye nga wewammwe kubanga ye mutonzi yagaba nti ono mwana wagundi oba si wagundi yasalawo. So n'olw'ensonga eyo kino kyonna kyetuzaayo nkola programu eno ebimuli Mulanga Emmengo. Ebiseera bisinga mba njagala nnyo bajjukiza nti tulina ensibuko ey'entandikwa ey'abajjajjaffe era ne mbajjukiza nti ensi Buganda yali nsi eyeetongodde era ekyali nsi eyeetongodde eyali etambulira ku buwangwa n'ennono. Omuzungu n'amanya nti ekintu kino ky'amaanyi n'akirwanyisa n'alemwa n'agenda n'atulekera abasigire n'abasigire bakyakiriko eky'okutawanya obuwangwa n'ennono. Ate nga tobadde omuwata gwonna gukyogerako. Ompulira bulungi nnyo kati bwe tukola programu ng'eno nga njogera ku nsonga z'obuwangwa n'ennono ne ku nsonga za Buganda kiba kikuddizayo ekifaananyi okutegeeza nti mulina okuddamu okwezuula gwani osibuka luddawa. Njagala sooka okuwa enjawulo eyinza okukuleetamu okutabanguka obwongo naye njala kukujjukiza tulina amannya abiri kati nze Federico naye sisobola kutambula nga Federico kubanga simumanyi. Muzungu yalimpa mu Kereziya naye nsobola okutambula nga Lumbuye oba ofuna gwe n'oga nti nze Muhammadi Sekimpi ne bagamba tambula nga Muhammadi tosobola kutambula nga Muhammadi kuba tomanyi nsibuko na buvuna budde bwa Muhammadi niyo osobola okutambula nga Sekimpi. Njagala nnyo oteeke essira ku Sekimpi yaani yajja atofuuka Sekimpi mpaka ku nsibuko yo oteegera ekituufu ky'oli so singa Muhammad so singa Harriet so singa Justine so singa Christine sooka mutegeere n'otegeera erinnya lyo ojja tegeera gwani naye abasinga obuyite bimanyi nti mmwe baani okera kumanya nti nze John. Who is John?
oyasobola okubuuza can you explain yourself oba can you explain the name John, the meaning of the name John? Tosobola kuli explaining niyo muzonja ga can you explain who is Lumbuye? I can explain kwa itoko tambula nga Lumbuye, sija tambula nga Federico kuba simumanyi. Oyaja gandi asime John the Baptist mfanaganya kala muri kusema zinga yomu oba mfanaganya kitawo ne nyoko. Kati njala kutegeeza gwali wano. Abasajja Abaganda balinga bagezi nnyo mu nkola yaabwe y'ebintu batya. Baatekangawo enkola bagamba nti tulinanga okukuŋŋaana okumanyagana n'okwabya ennyimbe. Mu kumanyagana kuno kulimu ebintu bingi nnyo. N'okwabya ennyimbe kulimu ebintu bingi nnyo. Bw'osanga omuntu ogamba nti okwabya ennyimbe kubi ng'omuwulira ayogera, tomuvuma tomukayanya, eyo y'endowooza ye nga ye muleke. Ne tamanyi bukulu buli mu kwabya lumbe. Tamanyi bukulu buli mu kumanyagana. Ompulira bulungi. Bw'osanga omuntu agamba, musanga omuntu nagamba nti nze neddira mamba, nene we mamba asobola omwagala, tomuwakanya muleke y'endowooza ye. Lwaki y'endowooza ye? Negezaako nnyo mutegeeza nti kyoyogera kikyamu si kituufu. Okumanyagana ebiseera ebisinga kwabanga kuleeta baana n'abazzukulu okwemanya. Mu kwemanya kuno otegeera nti ensi Buganda mweri nti yenna Baganda bange abali empigi, abali ebombo, abali emukono, abali ludda, abali n'omanya nti okay singa bafudde ekizibu kitulugundi isobola ogenda ewaagwo oli Omuganda ekazini wange kwe kwalinga okwemanya. Ayi n'ekiseera ekyo wabeerangawo okujjawo okwezaalangamu kuba muyinza okwesanga mu biduula eyo ng'omwana akkuba nga totegedde check microphone 1 2 ng'omufunisiza olubuto. Ogenda otandika okubuuza bikwata ku mwana ng'omwana Muganda mufaanaganya omusaayi ekyo mugenda kiddawa. Ne mu kumanyagana kuno wategeeranga be muzaalanga nabo abaana bataata bo abaana bakojjaabo bonna ne mutegeeragana ne mumanya ebintu bino nga bitambula. Okitegeera kati ennaku zino ebintu bikyaliwo. Ekyatukozesanga ekyo be kyakozesanga Abaganda ebintu ebyo wekwawula obutafaali bw'omusaayi guno gufuula ng'omusaayi guno mukwafu nga si munaabuufu gutya. Science atusomesa nti bw'ozaala mu muntu gwe mufaanaganya ekikula ky'omusaayi ekimu omwana oyo taba mulungi. Ne bw'ozaala mu muntu gwe mutafaanaganya musaayi oba nsibuko na buvo omwana oyo abeera mugumu nnyo era abeera mulungi nnyo. Olw'ensonga omufaanaganya omusaayi oba ensibuko muyinza okuba muyina ebirwadde bimugattanganya mu musaayi ne muleeta ensasagge. Iyo nsonga lwaki bw'olaba bano bannaffe ekiseera okkawo educate ekkaawo beezaalamu ogenda okulanga products zaabwe ziri awo ziringa balwa ali nnyo omuntu babwe bati tebategeerekeka bali awo baayika Windows reasoning capacity ya mbaata zaneti bali awo tebategeera. Ffe Abaganda twalina ekintu ekyo nga tetwezaalamu okwawula obutafuna buli mu musaayi waba tugattanganya omusaayi obutafaali obw'enjawulo nga buva mu famire ez'enjawulo nga si zezimu tufuna kye tuyita pure blood. Naye bano bakaawo mental disorder cow and educate ekkaawo beezaalamu n'embola bwe beezaalamu n'abayindi beezaalamu ogenda okulanga kitegeereka bwe kiti bazaalaza. Kati n'Abaganda ebaali abagezi n'abasoga katugende nti obuwanga bwonna obaddugavu naddala mu Uganda bwalina ekintu ekyo nga bakitegeka nga bakimanyi bulungi nnyo. Okitegeera bulungi nnyo. Bino teri ajja biggamba nze biggamba lumu eno program omusomera mutegeera ebintu bino era nekyatekesangawo ebika bino mu kusookera ddala ekyatekesa ebika bino kwali kukuuma butonde. Butonde ki? Obw'ebintu Katonda bye yatutondewo bissa omuli ebisolo n'ebibala ng'eyaddira empologoma obaga nti ogwo muzirogo tosobola kutta muzirogo olina okukuuma ki? Olina okukuuma empologoma eyo. Eyeddira enjaza kijja kuba kizibu nnyo okusanga enjaza ogitta ogirye oba eyeddira engabi oba eyeddira emmamba. Abaganda bakikozesanga to preserve kyekyali ekikulu kya byonna. Kati preservation yeeyo ne bateekamu ekirala nti era n'oba weddira tosobola kuwasa wangabi munno kubanga bakimanyi nti eyatandikawo ekika ky'engabi
yazaala abaana abandi batandika okwawukana akuze buli munagina nasenga gyasenze nomula nasenga gyasenze kati gye basenze bazalirayo abaana bone batandika okukola amatabi batine kati gye muzungire tosobola kumanya ttabi ki gyoyinza kugwamu kuzaala mwannyoko oba kaziniwo kyekikulu ky'ebintu bino byonna oba nfuna bulungi nnyo wonfuna bulungi nnyo abaganda kyebakoleranga enjawulo eyo era bw'osanga omuganda nga yalonda bulungi n'atambulira mu nkolo gye bateekawo bazaala abaana nga bategeera abaana bali sitede nnyo bw'osanga eyakyaba mu nnoonya n'enambika y'obulamu n'obulamu n'obuvo n'obuddo era ogenda kulaba bazadde byana byayika windows nga tebitegerekeka nakyo kinoonyerezeko jja kitegeera ekyo kitwalula ku mawanga amalala mu buganda ne mu uganda twalina enkolagana n'entambuza y'ebintu byaffe ng'abaganda bye twagala biddewo olwaleero mpulidde bulungi kubanga obulombolombo nene obusaana tuba tetukyaliba tuba tufuuse buwemmemeku nkiddamu bw'oviirwako obulombolombo nene oba ofuuse kiwemmemeku lwaki oba ofuuse kiwemmemeku atamanyi gy'ava era tamanyi gy'alaga atamanyi gy'ava era n'akategeera ki kikabadde kategeeza omukulembeze w'eggwanga baakira ku makya n'atugamba tweyongere okusoma n'abakyayina amaanyi bayingire amagye nze nno nnina batabani bange babiri ne munnange abaana babaddengawo nga bangamba mami bwenkula njagala mbeere w'amagye mami bwenkula njagala nnyingiza amagye nga mbagamba ebyo tebiriimu ssente baana bange njagala mubeere bwe muti njagala mubeere bwe muti naye omukulembeze w'eggwanga bw'akyogedde nenzijukira mu nsi z'abawalabu gye twabeerako ne tukolerako ebbanga ensi z'abawalabu ezo muziraba kangereze ku nsi ze nali ngenzeemu era ze mmanyi ensi z'abawalabu ezo muziraba abaana abalenzi be bamala secondary anti bo bamala secondary babatikkira bamala secondary nga tabannabongerayo ku university oba ku college gye bayita university college nga tebannatuukayo eyo omwana omulenzi basooka mutwala mu training omwaka mulamba omwana omulenzi basooka mutwala mu training omwaka mulamba ne bamala mu training omwaka mulamba ogwandibadde ogwa university ffe waffe waka gwe tugamba muno omwaka gwa university bo bamutwala mu training omwaka mulamba gyamala okuva then n'alyoka ayongerayo kyayagala okusoma oba ayagala kubeera dokita oba ayagala kubeera musomesa oba ayagala kubeera ki naye nga training y'amagye oba eya poliisi agiyina so that nti eggwanga bwe lituukamu ekibaawo buli mwana ayina omulenzi asobola okulwanirira eggwanga lyabwe ffe nno mu uganda munnange ekitaliiwo fe omwana okuyingira amagye olabanga bwaki ekisooka babatta ekisooka omusala teguliimu ekisooka ki kikyengezaako okutegeeza nti mubalaba abaana abalenzi ab'abawalabu njogera ku nsi zinali mbaddemu sijja kwogerera mu amerika sijja kwogerera bungereza gye sitalinyangayo wabula njogerera mu nsi z'abawalabu omwana omulenzi olumala secondary ngali myaka 18-19 bamutwala ku koosi ebanga koosi omwaka mulamba okutraininga kati nno n'omukulembeze w'eggwanga kyagezaako okutulengeza ate mu kirinde bw'akwata entebe bw'akwata obukulembeze tugenda kwekanga nga buli mwana mulenzi atuuka mu egyo emyaka alina okuyingira amagye ekintu ekyo nno pasita yakyogeddeko ndowooza abasinga bwe mujjukirako vidiyo ya pasita gye yakoze 2 days back 2 days oba 4 oba 1 week yakyogerako n'agamba bannange okusoma amagye kitwetaagisa buli mwana yenna okuyingira amagye kasita oba ng'okyali mwana muto buli ekituuka mu ggwanga oba osobola okukirwanirira oba osobola okusituka olwanirira eggwanga lyo oba mukitegeera kye babeera bategeeza nti omwana bw'oyingira amagye mu egyo emyaka oyinza okuba nti nno oyingidde n'osoma ne bakutrainingako n'oba nga tobyagadde n'oweeyongerayo ku by'oyagala abamu bagasigalamu n'abeera nga yeekyayagadde ye ne basigala nga bamutraininga mu training esingako ku eri gy'oba olaba singa mwegendereza nnyo ennyumba z'abawalabu ezisinga zonna zirimu emmundu mwali mwebaddekaawo n'okyegendereza nti lwaki mubaamu emmundu abaana baamu bonna abasajja bonna babeera trained munnange twalinga tetukimanyi nga tubeeraawo nga tulaba training baba traininga naye nga tetumanyi
mwali obaddekaawo kati fe abaali bakozeko mu bawalabu nti abaana abalenzi okubeera ng'omwana akula ffe gye twazanyisanga biddole n'ebimotoka bamuleetera mundu emmotoka zibeerawo naye ng'emmundu ze zisingamu obungi. So pulezidenti bw'akyogedde n'agamba tuyingire amagye abakyayina amaanyi. Bw'oba oyinamu amaanyi yingira amagye, ate bw'oba oyina omwana wo atuuse mu eriisa muyingiza amagye. Minisita Pulezidenti nkugamba nze ndabika mpiseewo, naye batabani bange we bali abo walayi be bamalira nnya, siina gye mbongera magye nga bagenda mu magye. Agaagala ajja gasigalamu, atagaagala ng'olwo akomawo nga mwongerayo. Kiki kyayagala kyenjija omumuwa? Bino ebintu bye tuliko okubeera mu ggwanga, singa eggwanga lyaffe twali tulimanyiiko nga tulirinako obuvunaanyizibwa. Munsonyiwe mbadde nkyayogera essimu yange neekubwako. Naye singa Abannayuganda twali nga twafuna training nga twatendekebwa, walayi singa tetuli bwe tuti, singa twasitukadde ne tulwanira eggwanga lyaffe. Naye olw'okuba tetwatendekebwa nga tetulinamu wadde ka training akabi, kyova olaba obudde buno omusajja atufuze bumbula nti buli omu atya emmundu, buli omu atya essasi, buli omu atya tiyagaasi. So nga ate eri mu training gye babeera babatrainingidde, ebyo byonna byonna temubitya. Kuba mubeera mwabiyitamu nga omanyi n'essasi bwe livuga bwe riti libeera bwe riti, bwe livuga bwe riti libeera bwe riti, bwe livuga bwe riti libeera bwe riti. Naye tetulina training wadde n'omulundi n'ogwo. Ndowooza ntegeerekeka oba kyengezaako okunnyonnyola nkijjayo bulungi. Singa twalina training ng'Abannayuganda, singa ono Museveni tatufuze emyaka 4. Singa twalina training ng'Abannayuganda, singa Museveni tatufuze emyaka 4. Ne tutya essasi. Nze mbagambye bano abasajja gyeffe gye twakolera. Omwana oluweza emyaka 18 agenda ku training, olumala ku secondary, nga tebanamuyingiza university. Ffe waffe omwana asoma senior 4, senior 6, talina wadde ka training, n'ayolekera obwa dokita, n'ayolekera ki. Obudde buno kyova olaba nti omudokita bamufukaamiza, omusomesa bamuvunnamya, nti ki ekimuvunnamya? Emmundu emuvunnamya wansi. So singa nga tannagenda ku busomesa twasookanga kukola training singa tebatumanyira bwe bati. Kuba tubala emyaka gyaffe, tubala ssente z'abazadde baffe, tubala ebintu bingi. Omusajja ono engeri gy'atufuzeemu n'okutukweka kati mulaba pulezidenti gye yakyogedde. Mwetegereze nnyo sipiiki za pulezidenti z'akola, ate muziwa amakulu ate era muzirondemu. Londamu ebikugasa bitakugasa bireke. Kwatamu ekigambo kyayogedde ojja okinnyonnyole, kuba osobola okinnyonnyola okyongerayo. Ye ayinza obutaba na budde bunnyonnyola bintu bingi. Tusome amagye, tusome poliisi, tusome buli kimu kyonna kyonna ekyekuusa mu kukuuma eggwanga lyaffe, mu kwagala eggwanga lyaffe. Tusome constitution ya Uganda tugitegeere. Tujja kusobola okuba nti tetujja kudda mu myaka 4 gino egitufugiddwa obumbula nga tetusobola kwerwanako, nga tetusobola kwogera, nga tetulina kye tusobola kuyisaawo. Obudde buno twogeza nnaku, twogeza kuba nti nno lukalukalu, naye ng'okimanyi bulungi nnyo bino by'otaddeyo feesi yo bw'oti. Oyinza okugulawo olugi nga bakulinzaawo, naye byonna byonna twabigumira. Twetaaga ekintu kimu, twetaaga change. Bannayuganda tusituke, tumanye kye twagala. Abalwanyi balwane, aboogezi boogere, buli omu alina omulimu gw'asobola okukola kuno ku intaneti oba mu Uganda. Oyinza okuba nga gwe tosobola kuvaayo mu kamera, oyinza okuba nga gwe tosobola kuvaayo kwogera, naye ng'ate osobola, olina ky'omanyi ky'oba okola. Buli omu ky'omanyi obudde buno ky'oba oyimirirako okole. Tujja kusobola okuwangula Nakyemalira. Tujja kusobola okumalawo omusajja ono okutufutubbalako kuno kwatunywereddeko. Singa tunaayiga okwerwanako n'okubaako buli omu ky'amanyi ng'asobola okukikozesa, tujja kusobola okuwangula. Mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Mukama ayongere omutukuumira, ate ayongere n'omugabirira obukuumi na buli kimu kyonna ekitagisa, ne pulezidenti waffe yonna yonna gy'ali. Ssaabasajja Kabaka awangaale,
Mukama akutukuumire emirembe gyonna.